nti alaga mu ggwanga muno mwekiri era ng'akivumirira. These were the number one promoters of this vice. Asoose mu maze CBS ne BBS Telefina ne Muzeyi Abedi Bwampale. Interreligious Council. Ndi mukambwemu mu busalemu abasobola busalamu. Ndi mukambwemu nze debugamba nja bagamba bye mutasobola kubagamba nja yimirya wano mbi bagambe. Interreligious Council. Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu. Kandizemu kuyite. Kazimba Mugalu. Nguzemu kuyise omulundi ogwokutaano. Kazimba Mugalu. Vayo onyonyole ensi esente z'ekisiyaga zibadde ziyingira zitya mu ggwanga wano. Era zibadde zitembeetebwa zitya, zibadde zisaasaanyizibwa zitya. Kubanga Kazimba Mugalu gye buvuddeko emabegako watulaga nti akakiikoko aka Interreligious Council okuli gwe, okuli omusajja oba mufuti mubajje, Sabani mubajje, Pastor Serwadda yewa Victoria Church Mundeeba, Pastor Serwadda nkuwe ekitiibwa Pastor Serwadda. Nkumanyi ng'omusajja avaayo noyogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Pastor Serwadda ssebo tulina omwana omuganda wano ayagala okukulembera eggwanga Uganda. Kitutte emyaka 4 nga bamugamba musiyazi naye ng'alina famire, alina empeta ku lugalo, alina abaana n'abamwetolodde bonna abakubiriza okufumbirwa mu lujjudde naye nga bamuyita musiyazi. Era nga bagamba essente ziddukanya ekibiina ziva mu basiyazi. Amilist ng'ekibiina kino kirina ssente ze kifuna okuva mu Electoral Commission ezirina okuddukanya ekibiina. Naye babadde bagamba nti ekibiina kiyimiriddewo ku musingi gw'abasiyazi. Kaakati Musumba Serwadda owa Victoria Church Mundeeba ndi ku kakiiko ka Interreligious Council. Kazimba Mugalu, Shabani Mufti mubajje gwe twakulaba ng'omobilizinzeeko ne bayimaamu. Wagenda n'omobilizinga bayimaamu okutandikira ddala ejjinja. Bayimaamu ne bavaayo ne beekalakaasa mu jjuba zaabwe nga bagamba nti ate tugenda kukkiriza kisiyaga wano, tetugenda kukkiriza muze gwa kisiyaga wano. Kaakati Interreligious Council olunaku lwajjo yabadde Sande ne tulinda tuwulire mu services zammwe oba mugenda kuvaayo mukubaganya ebirowoozo mwogere ku nsonga eno ey'ekisiyaga nti kijja kitya gavumenti eno okubanga ebadde eraga erwana kisiyaga nereeta ne biiru eya anti-gay biiru kyokka nga ate ssente ziyingira wano ez'abasiyazi. Nabagambye wano nkutte, wano tukutte. Gwe kola gumu kimu gwa kusalamu gwa kutambuza. Nze nja kukyogera. Nze nja kukyogera. Okiwuliza? Nze nja kukyogera. Ofuna bulungi nnyo. Pastor Joseph Serwadda nkuwe ekitiibwa, nkwagala nnyo, g'omu ku basumba abatono bempa ekitiibwa wano. Weewaawo yadde ogenda n'okyalako mu State House naye era ovaayo n'oyogera ebyo bitatambula bulungi mu ggwanga. Kubanga munnaye mwakola akakiiko kammwe aka Interreligious Council. Nkusaba ssebo omusumba vaayo oba mu service ejjo twalinze namaze mpuli oba ogenda kubyogerako bino kubanga oli ku mutimbagano ogoberera bulungi. Kazimba Mugalu, Kazimba Mugalu gwe ku Twitter obeerako eyo, obeerayo eyo ku Twitter ng'okubiriza abawala okusigala nga mbeerera, obayo ku Twitter eyo nga weemulugunya ng'embeerera bwe zikendedde nti era ekizibu ky'eggwanga lino Uganda embeerera zikendedde, embeerera ntono, abawala tebakyali mbeerera. Oba ozikebera otandika kati embeerera zikendedde, weewaawo gwamanyi. Tukulaba ku Twitter eyo nti olwaleero ngenzeeko ew'omugagga ono gundi ne gundi, omugagga ono gundi ne gundi. Kaakati bassebo mwe mulyowa emyoyo muzze mwogera ku kisiyaga. Twalabako ku protests ze mwakola ng'akakiiko ka Interreligious Council. Bassebo twagala lipoota eyeetengeredde, twagala accountability ku kisiyaga. Abo mbamaze mbabemenyedde nno abantu be tulina okubanja accountability y'ekisiyaga.
awo tuvuddewo. Niyonzimana bujingo. Niyonzimana bujingo. Eyeyita omusumba. Bwana bujingo. Gwe content owuwa abadde atambulira ku His Excellency Kyagulanyi. Era obadde ogezaako okukakasa endiga zo ku Kanani Land nga NUP weri y'abasiyazi. Nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert wali omusiyazi. Sebo kakati obukakafu bwavuddeyo. Ti sente zino zibadde ziyingira. Era ekitongole kya USAID kibadde kiyingiza sente zino mu ggwanga. Twagala okumanya essente zino zibadde ziragawa era zibadde zikola mulimu ki? Oba naawe obadde ofunako ng'ogwobadde okola okwongera okyogerako ng'obadde opromotinga nga nawe ofuna akasente, ekyo nakyo twagala ensi ekitegeere. Ntegerekese bulungi. Kaakati mwe babbuloga ba NRM. Mwe babbuloga ba NRM mmwe. Yati mwe munagamba kyeggwanga basajja battu. Mugenda kugamba kyeggwanga. Ekisiyaga kibi nnyo. Giyo. Obukakafu weebuli. Evidence weeri. Anti temwagala bazungu. Temwagala bisiyaga. Kati evidence weeri essente zibadde zijja. Kati wuliriza wa. Kangendiwa. Omanyi nagambye nze ngenda batayiza. Wonna we banaaba baagala oyita. Ngenda tayizaawo.